Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana, ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi. Ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwaniriza nnyo gwe najjo osinzira okubanga otugoberera ku Lubalusewa TV, Christ Love TV wonna tubeerako nembanga mutugoberera, tubeebaza tubeeyanza kaddata konna ke muteekamu n'obudde bwammwe ne musobola okubanga mugoberera TV zino ez'enjawulo. Tuli ku mikutu migatta abantu okulegwa YouTube, TikTok saako ne Facebook, si bwe kiri? Yeah. Okay, tubaaniriza nate ajesa mu bimanya program Moment of Truth, akaseera k'amazima mu program tuba mu nnyingi kati ogera otuukamu eno nga obwongo budduse. Tulina Musumba Ambrose Semuyaba okusinziira wano wennyini ku Christ Love TV. Ati church. Adopted in Christ Love. Adopted in Christ Love Church. Ya busalamu tima kwa. Temuli sizive katemuli. Okay. Tubeebaza mwena abatugoberera okutu kino ekyenjawulo ensolo okubanga tugenda mu maaso n'okubanga tuyiga kimu bibiri okuva mu Bayibuli. Tubadde n'akaseera kawanvu nnyo nga Musumba atunyonnyola, Easter tuzibaddemu n'azitunyonnyola, lwaki teriiyo, lwaki kino gye kiri, musobola okubanga tubitegeera. Comment section mwe tubalindira ne musobola okubanga mutubuulira. Kambawo Musumba Ambrose atubuuzeeko ate tusobola okubanga tweyongera. Tusanyusa okulaba nate. Nange nsanyusa obbasanga mwebale nnyo abatugoberera ku Christ Love TV ne ku Lubalusewa TV. Tuli basanyufu kubanga mutuwa obudde ate ne muwuliriza ate ne mugoberera. Comments tuziraba tuziddamu bwebanga yakibuuzo, bweba comment egamba mwebale nnyo mwebalire ddala tuddemu tutya tujja kukiddamu naye nga ezisinga zakuwagira zakusanyuka, so bwe kityo bwe kiri. Yesebo twasemba ku kimusumba, twasemba ku nsonga y'okugaba oba ebiwe, twali twogera ku kusiiba. Twatogera kusiba n'oyingizamu Easter awo katonotono, naye nga n'okusiba nako twali tetunnaba kumalayo bulungi, naye nga twetaaga okuba nga tukwongererayo ddala tutegeeza abantu nti okusiiba, kubanga twali tubagamba nti okusiiba okwo kyali kintu ekyatandika mu mirembe egy'edda. Okusiiba okwo tekwava nti Katonda ye yaloeta okusiiba n'akuyingiza eri abakkiriza, wabula abakkiriza baasangibwa mu mbeera ze baabeerangamu eza bulijjo. Kati nga bwe kiri nti wano mu Buganda bw'obanga tonnabako nga tugenda ne tugamba nti emabegako ng'eddiini tennajja oba abazungu tebannajja, baasanga waliwo empisa za Buganda tugeze okufukamira, waalingawo emirimu egikolebwa abantu gino gibulungi bwansi. Tojja kugamba nti bulungi bwansi yaleetebwa muzungu, wadde ng'ate omuzungu yaleeta ebyuma ebirima enguudo, naye nedda abantu basobolanga okukola emirimu gyabwe ne bakola bulungi bwansi. Ffe bwe twakuliranga nga buli kibanja ky'omuntu bakugamba buli kibanja kyo genda olime ebbali w'ekibanja kyo. Jukira mu kibuga muzembuzi ng'olima ekkubo eyaffe twali ba mu kyalo, naye nga buli muntu bw'alima ku kibanja kye waliyo mu kyalo ekibanja ekitaliiko nnyini kyo
nga buli omu alima kati ng'ekkubo liba ttereevu ekyalo kyonna kubanga abantu balimanga. So waliwo ebintu ebyasangibwa n'ekigambo kino kye bayita okusiiba nga tekinnaba kusituka kujja mu kkanisa oba baluganda kukyesibako oba nti balokole oba abasi balokole kyogere bulungi oba baluganda kukola ki kukyesibako nti kyabwe okusiiba kwalingayo nga kukozesebwa mu bintu okugeza bannaffe abasawo abaganda oba abasamize nabo bennyini basiiba era bw'onoobeerawo n'omuntu nga abigoberera nyejja kugamba omusamize asiiba n'omulala atali munnaddiini nnyo oba atakkiriza nga bokkiriza buli omu akola ki basiiba naye ebintu ebisiibya abantu byanjawulo kakati ebisiibya ebimu okusookera ddala kyabanga kyakwenenya nembagamba nti waabangawo abantu ababeeranga bakoze omutawaana ng'asobezza ng'akozesa ekyo ng'okwenenya n'asobola okusonyiyibwa. So okusiiba kuva eyo ate bwe tusoma mu Bayibuli ekulagira ddala bulungi nnyo nti okusiiba tekwali nti Katonda ye yakutandika wabula okusiiba Katonda yakusanga nga bwe gambye nti abantu be baalinga bakola ki bakukola musumba alabika yayina ebidezi kyova tayagala kusiiba ate okusiiba ndwadde kyezikubaamu oba alusa oba ki nze siina alusa kubanga abalina alusa tebabakkiriza kunywa tebabagala kulya kamulali tebagala kunywa biki ebyo ebikaawa bijinja entangawuzi biki naye nze byonna mbirya. So okusiiba bw'oba owulira ng'oyagala kusala kusayiza odde ku yange eno oli mutuufu okusiiba wali nnyo so okusiiba tekisija oli waddemba okusiiba ng'osiiba naye si kya Bwakatonda tosiiba ng'ogamba nti Katonda yansindise okola ki ekitegeeza kino kye batugala nti ebizibu bikuyinza esiiba ekyo kisiibire ogera kulaba nga kivuddewo nedda bwe bagamba nti ekyo kisiibire ojja kulaba nga kivuddewo omanye omutawaana Katonda owaffe akolera mu kukkiriza olabe Katonda owaffe akolera mu kukkiriza kaakati bwe bakugamba nti kisiibire kijja kuvaawo ojja kuddira okukkiriza kwo okufokasinge kwekyo ekintu kimu tugambe omulimu gwo gugenda ne bagamba omulimu gwo bwe gugenda siiba osabe ennaku 3 Katonda agukomyewo kyojja okola kyekyakikwesiga Katonda mu kusiiba weeweeyo nnyo naye nga okiveemu nga Katonda akoledde olw'okukkiriza kuli okuli emabega naye nga si kusiiba so singa ne bwe wandikoze ekyo ky'okoze nga tosiibye kyandibaddewo ekiza Katonda kasitokkiriza kisoboka ekitu ekinyusi kya Katonda okukolera n'obutakolera kiri mu kukkiriza so tekiri mu kusiiba kakati gwe bagamba nti siiba ennaku 4 kino kiveewo oddira fokasiyo yonna n'ogifokasinga ku kiri ky'oyagala kiveewo n'ofokasinga ku Katonda okubanga yasobola okijjawo kakati gwe n'ogamba nti nsiibye kati gwe n'olowooza nti Katonda azzeemu kusiiba ku wabula n'ataasiibye nga naye yafokasinze mu nkola y'emu kijja kuvaawo. Kati musumba abasiibi obainako obuzibu sibenako obuzibu kubanga buli omu bulamu bwe wali olabeyo kofini erimu ekisenge oba bwe baziika abalongo bw'asiiba ebibye era alusa bwe ziba zimuluma nze ziba tezinnuma so simulinaako buzibu naye amala budde tekirina kyekyongerako okitegeera kibanga nga kusiikira nkoko binyeebwa nga songa ne bw'ogiwa ebibisi ebikola ki ejja kubirya temanya nakumanya nti omuwoluganda yasiisa ekinyeebwa kubanga yo olwedde kulya binyeebwa kiba kitegeeza okusiiba tekulina kyekwongerako ku ekyo Katonda kyanakuwa gwe ne bw'obeera nakukkiriza n'osabira ekyo ekintu kisobola okubeera kyekyo kyokka kyakwagaza kukkiriza kati okusiiba kweyongera kwebonereza olaba omukulu oli gwe twayogerako ne tugamba nti bakolesanga abaddu omuddu nga agwa wansi n'amala wiiki namba ng'asiiba mukama we n'ajja n'amulaba ng'akoozimbye aweddeyo n'amusonyiwa ekyo ky'abaddeko mu biro ebyo bwe baakolanga ne babasonyiwa olwaliro omuntu tomugamba nsaba kunsonyiwa n'akusonyiwa ng'olina omusango gw'okoze n'omugamba mukama wange nsonyiwa
byo byanyononeseeko oba n'owaayo ne kasente n'oli funding oba n'osasulira ekyo ekyayonooneddwa omusango ne gukola ki bwe weetondera nnyo omuntu ate basinga n'otuvuma bwe weetondera nnyo omuntu alezo bw'osirikira muli amanyi wakikoze otegeera notegeera nedda oyo omuntu naye mpozi nga talina mpisa za mu bantu naye bw'obanga omuntu omwetondedde bulungi akutegeera n'agamba okay kale ekyo tukimale nga toyongeddeeko kiri kati bali bo bayongerangako nga bakikolera ddala naye kati kya bulijjo so oli waddembe okubeerayo wa Katonda n'okukkiriza naye muli musumba ebintu nga kyo bw'oba oweetonze nga kiyinza obutakkiriza nga lwaki nga kintu olojja n'omutono mugamune mukama wange Yesu obiwa nayagadde mukyalawo naye mu butono yazikiriza kati ogamba nti mbaseyitidde ejjambiya kisinziira ayinza okuba nga olwedde naye tamwetaaga yamukoowa n'agamba omanyi n'agamba kamukukolera ebbaluwa omutwalire abeerewo naye amazima amatuufu gali nti osobola okwetondera omuntu n'akutegeera kati eyo yenjawulo eriwo nti abantu b'endagaano enkadde Katonda yali mukambwe nnyo gye bali olw'okuba Yesu yali tannajja kuteekawo kisonyiwo ekiri wakati waffe ne Katonda gwe tusagamba mu byawandiikibwa nti edda abantu bwe banyezanga Katonda eggulu ettaka nga lyebikula nga bagwayo abasajja bajja ne banyiizaawo Moses ne bakyankalanya ettaka ne lyebikula ne libateekayo wansi ne waddamu ekyo tekikyayinza kubaawo kubanga kati Kristo yajja n'atereeza ebintu n'ajjawo enkola ey'okuttirawo abantu mu biseera biri waliwo Bayibuli egamba nti baali batambuza essanduuko y'endagaano yeyinga nga bw'olaba Bayibuli naye luli yalinga ssanduuko ng'eringa erimu emaanu then n'omuggo gwa Alooni gwe yakwatanga byabeeranga mu ssanduuko Bayibuli Mukama n'agamba nti tewaba muntu akoona ku ssanduuko eyo nga tasaanidde abasajja baakoona ku ssanduuko baafiirawo okitegeera kubanga tosaanidde kyekiro nga toli mutukuvu ng'olina ekibi kyonna oba ng'olina ekintu kyonna kye wakoze obanga gwe toli omu ku abo abakkirizibwa kubanga baabeerangako famire ezikkirizibwa singa twali tukyali mu mulembe ogwo ogw'endagaano si buli omuntu yandibadde pasita oba yandibadde revulandi ekyo kyalinga bw'olaba akagaati kano akaliwa mu bakatuliki bwe kyabanga mu mulembe ogwo ogw'endagaano enkadde abantu tebaalina si buli omuntu yalinga asobola okuweereza yabanga famire nga bw'oyinza okugamba nti oluli olulangira nga bw'oyinza okuba nti saawa eno ne bw'oba oyagala nnyo okubeera kabaka owa Buganda saawa eno ffe tuli wano naye tukimanyi bulungi nti kabaka wa Buganda addako yaani ye Ssemakookiro naawe okimanyi tokimanyi nti omwana wa kabaka yafuuka kabaka nga kabaka avuddewo mbadde nkimanyire ndabanga yali olabanga kyentegeeza nti tewaliwo muntu yeesimba ku bwakabaka wali owuliddeko ffenna ng'omuntu akuba kampeyini nti banayenze Ssaabasajja bw'avaako nze nfuuka kabaka kubanga yazaalibwa era kale bwe babeerawo abakayana era ojja kwesanga bali eyo mu famire eyo so n'emirembe gy'endagaano enkadde abaabeeranga bakabona baabanga bafamire ya Leevi okitegeera so ebyo ebintu byonna byabanga bikolebwa bwe bityo mu system kati nga gwe bw'oba tokkirizibwa n'omala okwata ku ssanduuko ng'ofiirawo n'omala okola ekitali kikyo ng'ofiirawo kati Yesu bwe yajja n'atuta naffe abatalina wadde faaza mu famire naffe naawe atalina naki naawe nga bw'oli nga mu famire yo tugambe masabo ku masabo nejjajjawo omugenzi naye yali musawo muganda muki ofuuka omuweereza kubanga Yesu yakijjayo kiri ekyabeeranga bwe kityo ate kyova olaba nti obuzibu tubulina kati nti abantu abamu bakyalina endowooza y'endagaano enkadde nti bw'aba pasita ate ne mukyala we naye abeerani abeera pasita n'omwana waabwe nga baagala okuleeta kiri ekyendowooza eri eyatambulanga bwebityo kubanga bwe kyali nga mu mirembe giri ng'otaata bw'afa mutabani we yasika ekiza kati pasita z'okubanga ye ng'omukyala si pasita yes
pasita asobola okubeera pasita nga mukyala we muyimbi nga mukyala we mu asha asiimula mukyala we ali eri mu byuma mukyala we ali mu baana byakyukamu kyekituufu bwe kirina okuba pasita omukyala alina ennaku ze zasabisa n'omwana kati ekyo abo be bantu abalaba obuweereza nga ate so bajjanga oluzungu lulalamuko si lwe luno lwaffe ekyoluzungu kyanjawulo omuntu ayinza okuba nga yasoma ate nga yawasa omukazi eyasoma ate kisobokera ddala pasita n'abeera nga pasita nga ne mukyala we pasita ekyo nakyo kisoboka kyonna kisoboka basobola okuba nga omukyala pasita n'omwami pasita naye si kyatteeka ti omusajja kafuuse pasita ne mukyala we ateekwa kuba pasita n'omwana waabwe ateeka kuba pasita twegamba eyo yendaba ey'endagaano eri musumba katono nnyo tulinamuko nga oli naakubuuza okuyitibwa boga nti gwe wayitibwa omuntu akubuuza oyitibwa otya oba weebase noloota nedda okuyitibwa kutambulira nnyo naddala kati ngaffe abaweereza obanga oli mu kkanisa ng'obulamu bwo bulimu ebyo bya buweereza nga bw'onoogamba nti kati nze era wonna w'onoonsanga ne bwe naakola ki era nja kikola nga ndi mu ekyo kyennyini bwabaawo ekintu ky'owuliriramu emirembe oba ekikwanguyira tonkanga bana bakola guest house n'abanga ye yatambuliranga omunoonyerezaako nedda kakati kiba kisoboka nti omuntu ky'oyitibwamu oba ky'oyita okuyitibwakwo kyekintu ky'owuliriramu emirembe tinze bwe mbeera mu kkanisa ne mpulira abayimbi nga bayimba nzigulwako emirembe nga naye nange nja kuyimbayo nange nja funayo nange nja kuyimbayo oluyimba mu butuufu mpulira kinkola kinsanyusa ng'ate ne bw'oyimba nga abantu bagamba gundi nno abitegeera byayimba naye waliwo ate okukiyayaanira ng'okiyayaanira n'ogamba nja kuyimba naye nga bw'oyimba abooluganda bagamba oba singa yakozeemu ekirala ate n'osangayo omulala nga ye anyumirwa ebyo bivuga n'osangayo omulala nga ye anyumirwa kulaba buli kimu nga kitambula bulungi so okuyitibwa kusinziira ku kuyaayaana kw'omutima gwo kudevelopinga ne kugenda nga kukula n'okufunamu experience n'oyongerako kino n'oyongerako kino n'oyongerako kino naye ng'otambulira mu ekyo kyennyini so bwe tutunula mu byawandiikibwa wano waliwo olunyiriri lwaffe olulala nnyo okwogera ku nsonga z'okusiiba abantu balwagala nnyo luli mu ndagaano mpya nkadde luli mu nkadde anti twagala kusooka kukyogerera eno mu ndagaano nkadde Isaaya 58 tuli mu Isaaya 58 olunyiriri lwakumeka olunyiriri lwa kusatu wetugenda okutandikira amanyi buli lwe mubeera nga muli mu bisiibe ebyo biki babasomera ennyiriri zino eza Isaaya naye ng'olumu bazivuunudde bulala so kati twagala tuvuunula olunyiriri lwa Isaaya nuli twalusomako oba sijjukira oba twalusomako lwali ndowooza lwewananagiriramu lwaki fe okusiiba bwe boogera naawe n'otalaba ekitegeera lwaki ffe okusiiba bwe boogera naawe n'otalaba lwaki ffe okubonyaabonya obulamu bwaffe naawe n'otakisaako mwoyo laba ku lunaku lwammwe olw'okusiiba kwe mulabira essanyu lyammwe n'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi laba musiibira ennyombo n'okuwakana n'okukuba ekikonde eky'ettima temusiiba bwe mutyo n'okuwulira ne muwuliza eddoboozi lyammwe mu ggulu okusiiba kwe nalonda bekufaanana bwe kutyo nagamba nti okusiiba kwa bika bingi so katonda yeebuuza abuuza abantu ekisookera ddala wano katonda alaga nti lwaki ffe okusiiba bwe boogera naawe n'otakisaako mwoyo oba n'otalaba ekitegeeza nti okusiiba kuno si kyekirabisa katonda kubanga katonda takukolera kubanga weerumiza aje olina abaana omwana wo muweerera sikulu fiizi amala kutema bikata bya lumonde omwana wo okubaako ky'omuwa amala kukikolerera nagenda kugulira olugoye soko kino ebidomola 2 soko okole kino ndyoke nkuwe kino
omwana wo osooka bikolera ebyo. Bayibuli egamba nti olaba mmwe ababi muwa abaana bammwe ebirungi. Yes, Bayibuli egamba nti ebuuza nti ani mwana we yali amusabye omugaati n'amuwaamu ejjinja. Lwaki egamba ffe ababi? Anti ffe tulina embeera embi, ffe tuli bantu. Tusobya tukola ki? Ffe okompe yalinga kuffe ne Katonda, okwegeraageranya kuffe ne Katonda. Tuba babi olw'embeera zaffe. Naye Katonda agamba olaba ggwe omubi, omwana wo tasobola kukusaba kyannyanja n'omuwa musota. Oba n'akusaba omugaati n'omuwa ekiyinja. Okitegeera olaba nga bambi tekisuubirwa tebakisuubira. Katonda kyagamba bw'atyo olaba mmwe ababi muwa abaana bammwe ebintu ebirungi. Naye kakati ekibuuzo, gwe Katonda taata omulungi omwagalwa bw'aba okubaako kyakuwa onoosooka kwerumya, onoosooka kusiiba njala, aba avuddeko ekigambo ky'okuba omulungi. Kubanga ffe Katonda tumuyita taata, tumanyi nti yatuzaala ye kitaffe ffenna. Kakati bw'obanga Katonda kitaawo naye okubaako kakukolera oteekwa kumala kwekuba malobo. Waliwo abasajja abaali basaba Bayaali, naye nga Bayaali era Elijah yabagamba nti naye mmwe Katonda wammwe nga muzibu, okubaako kyabawa mumala kwesalaasala, okubaako kyabawa mumala kwefumita omusayi ne gutiiriika. Kati ekyo abantu kye baleeta mu ddiini, kye baleeta mu kukkiriza eno, ndi Katonda wo okubaako kyakukolera omala kumala nnaku 3 nga tolya, oyo Katonda aba mulala, oyo si ye Katonda ayagala abantu. Kyokka nga babasamiza ate bo beeyagaliza. Okitegeera? Kwa hiyo otwala ente ne mugiryawo ne mugiwuuta. Naye nga ndabanga abasemberera. Naye kyenyinza okugamba kyekiriwo ekiti. Katonda waffe atwagala tufune ebintu mu mukwano. Olaba Katonda yaddira omwana we n'amuwaayo afe nga tonnazaalibwa. Osobola gwogenda okuzaalibwa wano nga bagamba Yesu yakufiirira emyaka 12 emabega. Katonda yakuteekerateekera, yakukolera enteekateeka ennungi oleme kuyita mu ebyo, kubanga ebyo mu ndagaano enkadde bye byaliwo nga Yesu tannajja. Yesu nga tannajja abantu baakozesanga mikono gyabwe bulumi. Nakugamba wano nti Katonda okukusonyiwa obusonyiyi mu mirembe giri wateekanga okusooka okugula ente, okugula embuzi, okugula endiga. Ekibi kyokola ki? Okusonyiyibwa nogana bane mbadde njogedde ku ssimu ne nimba gundi ng'ogenda gula ndiga ogitwaleyo bagisaddake. Singa kati byaliwo ebyo, singa muganda yakatabira agula endiga nga 10 kiraba, singa alina kiraalo kiramba kwajja. Okitegeera? Naye Katonda n'agamba, Yesu najja n'agamba bano abantu tebasobola kukola kino, obusobozi bwabwe bunafu, kankikyuse babeere nga bakkiriza nze ne bitereera. Kati Yesu najja ku nsi, Bayibuli egamba nti yabeera ku nsi kuno nga takoze kibi, ng'ekimuleese asobole okukola obulamu obulungi. Gwe bw'oyingira mu Yesu obeere nga bye yakola obikoledde mu ye, otambulidde mu ye. Nga bwe ntera okuwa ekyokulabirako, kitera okubeera politiko, naye njagala tukitwalire awo. Waliwo abantu abaagenda mu nsiko ne balwana mu masasi, kakati ne bagamba nti kakati ffe tulwanye. Kakati bwe balwana ne bavaayo, kati bwe bakola gavumenti ne balonda ba minisita. Kati ono minisita bamusasula omusaala n'avuga emmotoka ey'ebbeeyi eyaki, naye nga eri gye balwanira teyakola ki? Teyaliyo. Emmundu yavuganga ye nga taliyo ng'alika oba ng'ali ku university. Kati kitegeeza lindamu katono awo nvuga speed. Minisita yagenda n'alwana. Teyagenda. Yalinga ku ssomero ng'asoma. Okitegeera? Kati nkuwadde kyakulabirako nti waliwo omuntu akola ekintu, gwe n'otuukamu naawe n'okibeeramu, naye nga gwe eri tewaliyo. Nti waliwo kati ne baminisita nga bato tebaaliwo mu biseera bire entalo wezabeererawo, naye ng'ate babyeyagaliramu, nga beeyagaliramu era nga bagamba ate nga waliwo abaafa ku luli. Antegedde dda.
kituufu omuntu bwakunyonyolera ebbanga ddene obitegeera mangu kati olabaje nti waliwo abantu abalina kye basaayo bana abalala bwate banoga bunozi kubanga bali bakola ki bakimala kati ekyo Yesu kye yakola Yesu n'abonaabona ne bamukuba emiggo ne bamuyisa mu byamuyisa gwe baleme bikuyisaamu kati omuntu bw'akuddamu n'akugamba nti kakati naawe genda obisiire naawe osobole okuyita mu nnaku ana Yesu ze yayitamu naawe okole bw'oti aba akuzzizaayo eri abangaone gwe bagambye nti gwe okufuuka minisita sokoddeyoko mu nsiko naawe okubeyoko ku mmundu bw'omala okuba emmundu naawe ojje tukuwa eki tukuwa obwa minisita okitegeera kati abo bwe batwe bakiraba so ntera kiwanga kyakulabirako nekikomawo naye kyenjagala okugamba nti ye Yesu yawaayo ebyali ebinene asobole okutereeza kakati bw'obeera mu kanisa ow'Oluganda n'akuzzaayo mu ebyo aba akuzziza emabega oli n'akugamba nti Katonda okukuwa kyakuwa genda osiibe ennaku nnya kati abadidde Katonda nti Katonda agamba atasiibe tagenda muwa atakiitemu ate ogenda okwesanga ng'ababisiiba ate be basinga okuba obubi okitegeera ogenda okukiraba nga be basinza okuba obubi yakoze yasiriminze yafaanana obulala kubanga bambi musiibi naye ng'abasajja abatabiriko bekolera bizinesi zaabwe bevugira amamotoka gaabwe ate be bajja ne basapootinga ono abisiiba tukwebaza gwe wenna atugobera ku Lubalusewa TV, Christ Love TV tuli ne Pastor Ambrose Semuyaba atutemera okusiiba kuno gye kuli tekuliyo ffe byonna tubikwasa mmwe nze nange ali wano simanyi wawu gye kuli bale kuliyo ng'ate nkubuulira bwe lunaku mbiwulira tobitwa atulaze nti osobola ng'osiiba nti byonna bye twandibadde tukola kati Yesu Kristo yabikola dda ffe tulina kutambulira mu ye tulina kukkiriza Mukama Katonda tulina kukkiriza Yesu Kristo netuba kyekituufu obitegeredde ddala bulungi si tetulina ate kudda mu biri bikadde Yesu teyakola bye yakola nti tubiddemu kubanga alina bye yakola by'otasobola kuddamu tobisobola yalabanga gwe tojja kubisobola ye n'abaawo nga Katonda katugambe omanyi bagamba nti yakuyiirawo omubiri omanyi bayita okuyiirawo omubiri okuyiirawo omubiri kikola nti omuntu kasita kibanga gwe tokisobola ono n'akikola ki n'akikolera so Kristo kye yakola kyekyabadde wano ku Easter nga kye tujjukira nti mu butuufu yatuteerawo musaayi gwe egyo emiggo na biki byonna ebyatuuka ku Yesu byali birina kutuuka ku ffe kubanga ffe tubibaamu ffe baana b'abantu ffe twandibadde tubonaabona nga bye yabonaabona naye yagamba tebajja kusobola kubibonaabona nze kambibonaabona anaayingira mu nze ng'afuna omuganyulo gwabiri awo nga we tuli Pastor Ambrose Semuyaba olina wogambire nti abasiiba basiibira bwereere naye ng'essaawa kati abantu nga bw'omanyi okuwakana ku bayina pozi era nga bw'otulaga nti ogenda kujja obanyonyola mpolampola naye abantu olina okuba nga obanyonyolera ebbanga eppanvu paka oli oba olyaonaga naye musumba ono alabika kyayogera kituufu so abantu azin tugende mu Bayisiraamu nti bo olaba basiiba omwezi gumu buli mwaka nabo kibasiiba tekiri Abayisiraamu bali mu kkubo lyabwe bali mu byabwe naaba nkoze ensobi okunnyonnyolera Abayisiraamu kubanga Omuyisiraamu ye bw'asoma mu kitabo kye kyakkiriza ekyo kyavaayo nakyo so kaakati ye gyokikutudde mu kya kanyerozo ogerakogera Luwarabu awo ekintu Omuyisiraamu kyakkiriza okusinziira ku bitabo bye ebyo yamanyi nze kyensinga okutegeera kya Bayibuli kati kubanga enzikiriza ezo zaawukana okusinziira buli emu erina ekintu kyayo awetera wano n'awetera wano so kaakati abo bo ekyabwe siyinza kyogerako wabula ekyaffe eno mu kkanisa kyenjogerako naye nkugamba nti omuntu yenna akusiba mu kusiiba olwaleero aba akuzza mu kwekolerera ng'ate Katonda kiringa nga bw'ogamba nti omwana wo mu makaago ge wazimba asasula renti kituufu
tuba omusajja ayimba n'emalaga nti mwesiimye abalina bakitamu okitegeera yakukolera entegeka naye ate kitaawo yazimba ennyumba osulamu naye mu mizigo gy'osulamu egyo egya kitaawo naawe osasula renti oba talina makulu okitegeera unagamba nti wadde nze kitaawo nze nazimba enju eno nsasula renti lwaki sigivaamu neŋŋenda ew'omulala nensasulira ddala eri kati gweoba taata wankula ki okiraba kati okugamba nti nno okufuna ekintu kyonna mu maaso ga Katonda oteekwa kumala kukisiibira oteekwa kumala kukiweerayo nsigo obeera ng'omuntu agamba nti kitaawo talina kaavaako oli aba akutegeeza nti oyo Katonda gwe weesibako nti kitaawo talina kaavaako nga tokakoleredde kitegeeza bye yeeyita nti Katonda mulungi biba bikyamu ekyo kyowulira nga bagamba nti omukama mulungi obudde bwonna era obudde bwonna era zembeera ze kiba kya bulimba kubanga tasobola kubanga mulungi nga n'okumuggyako akantu akatono bwe kati oteekwa kumala kuyita mu bisiibo oteekwa kuwaayo nsigo oteekwa kumala kukola bizinensi naye nekirala bw'oyogera bwoti posifu abalokole tetugenda namugongo ate tukoleyo ki waliyo ki namugongo ku malaalo g'abajulizi bw'oba olina kyoyagala ogenda ku malaalo oba ogenda ku mulimu ogenda ku mulimu balina nsonga zaabwe kyenagambye nti waliwo ebimu byotakkirizamu ze obuyinza okunsanga enamugongo nga ngenze kolayo ki so kyenkugamba kiri nti tukontradictinga mu bintu bingi ffe byennyini byetategedde oli bw'amala okugamba nti Katonda mulungi obudde bwonna ate n'amana nakugamba talina kyagendako okujjako ng'osiibye dry aba byayogedde bibiri birwanaganye ate bw'oyogera bwetyo nkitegeera kuba abantu batera okugamba nti tutambula ng'abajulizi kibaye tubonerera ate bw'obawunzika tebafudde okiraba kate ne bali abajulizi nabo enfa yaabwe tebaafa nti nno baali baagala baffe tebakeera ku makya bagamba nti tufe kyatuuka butuusi nga tebakyakizza mabega ne bafa nga balaba kati embeera yeeriwo ate omanyi bakabaka bedda bo ne bw'otuuka ekiseera n'ogaa nti kati mbimaze si kyabirimu gamba nedda neba wakiyingidde wakoze eki wakiyingidde abamu nga baali bagamba mutuleke mutusonyiwe naye nga tebakola ki so saagala nnyo ogendamu abo abajulizi kubanga bateeka okubanga nabo baalina ensonga zaabwe katono nnyo musumba abalokole ffe akantu kali tukalya akaki kano kebagaba akagaati kako kaali kawooma ostiya obwokusembera tekawooma ostiya bamukola mu testless materials tazimbulukuswa omanyi bayibuli kyeyogera mbu omugaati ogutazimbulukusiddwa ostiya bamukola mu gundi ezo mu buntu obwo obukola bwebutyo kabanga kapapula obanga atadde akantu kaki buno obeera mu kyokolo omanyi akantu akeeru akabeera mu kyokolo wawangulanga obuntu obwo naye wawangulayo ki onywa soda ku soda naye tolina kyewawangula so kalinga bwekato tekalina nnyo kagwawo namazzi ne kameltinga balina nabo endowooza yaabwe bwe tuli batwogera ku kusembera ku bikolwa ebikolwebwa mu kanisa ebirowoozebwa nti biyamba Katonda byonna tuli bimensioninga naye ebyo byonna eno ffe mu balokole eno mu balokole tetulinayo kintu kyonna kye tukola kiyamba ku Katonda eno temunaaza bigere eno gwoba waze tonaabye oleka okunaaba ewammwe nojja tukunaaza ewaffe bw'omanya ebigere by'abavubuka emyaka gyammwe ebyo nti okubikwatamu totuteeka ku mugugu gwenkanidde awo naye kyenyinza okugamba nti ebintu byonna by'olowooza nti byokola nga sinakusiiba kwokka kwe tuli mukwogerako ebintu byonna by'olowooza nti byokola ne byanguya Katonda okukukolera okusinga abalala ekintu kyokka ky'osobola okukola kiri mu mutima gwo kukkiriza n'owulira nga okakanye n'ogamba Mukama saasira nze nzikiriza ndokoke ndokose nkwewadde ekyo Katonda kyayagala agamba nti nno emmeeme ebonyeze oba eboneredde Katonda taagigayenga esinga saddaaka okugonda kusinga saddaaka omutima ogukkakkanye n'ogamba Mukama obutuufu byonna gwe nnina kisinga akutte biliyoni ne biliyoni n'akola ebintu kankubuulire ne bw'ogamba nti nno kyobola agambe tulina enjawulo n'abasiraamu ffe waffe ne bw'obanga gwe watuwa ettaka kwe twazimba ekkanisa ennene
bw'ogaana okulokoka tebitukwatako tebirina kyebikola mu Katonda tebirina kyebikola ava ku mutima guno contrite spirit kubanga oyinza okikola ng'okikola just naffe kubanga omanyi nti waliwo famire ezigaba ettaka basigala bagijjukira abanju ya famire yakakoza be batuwa ettaka kutwazimba ekkanisa ekyo nga kyogabirira kyayogera ngaekyo jjajjaffe ye yagaba lino ettaka ofuuka w'amalala n'olowooza nti waliwo ekyenjawulo ne bakuziika mu kkanisa wakati ne bakuziika mu lujja lw'ekkanisa tekirina kyekyongerako as long as your heart is not in Christ naye omutima gwo bwe gubeera mu Kristo kyekyo kyensonga ne bw'oba togabye ettaka ne bw'oba toyina ki kyova olabe waffe ne bw'oba toyina kyozze nakyo owooluganda yagamba mu bayibuli egamba ow'engalo ensa zigwanira nnyiniza ow'engalo ensa tajja eri Mukama naye bw'oba tolina kyakuleeta tokola ki tojja eri Katonda Katonda ayagala n'atalina wadde kubanga bwe baba bagamba nti omwavu ayagalwa ani nyina kati ate Katonda bw'aba yakugobye ani akwagala ng'oli mwavu sitaani yakwagala ng'oli mwavu so Katonda eno ne bw'oba tolina akwagala so gwe bw'oba olina ng'olina bingi gaba tuwe tuzimbewo kanisa tukole ebintu byonna naye ate tosuubira nti byebigenda okukyusa obulamu bwo kati famire yange abaana bange babenga nga babasabira nga buli kaseera bawaayo misa ey'enjawulo kubanga nawaayo ettaka nkwano nedda ettaka naye agerolanga obwavumuta n'abagaba naye nabawa 10 naye mumpeeka 5 ku 5 agaba agabulula singa bazimbawo kanisa yali ajja kimenya so abooluganda tulina okutegeera Katonda ayagala mutima ayagala mutima gwa muntu tayagala bikolwa bya mutima ate Katonda abeera naawe mulaavu so si mu bino byokoze ebya bulijjo ebya bino na bino okitegeera tuli basiimu nnyo mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV wamu ne Price Love TV tuli ne Pastor Ambrose Semuyaba tuli nnyo mu wano mu kusiiba abasinga bajja kuba bakutegeera abangi bakomera naye tutandise okutegeera nti enjala bulijjo etulumira bwereere bajja kuba bagenda bakitegeera mpola ate nno nze ffe tetulina nsonga oba bategedde oba tebategedde kubanga ffe kyetulina okuba nakyo kusomesa mazima tetugezaako kuwangula bangi tugezaako kwogera kituufu waliwo ajja ogamba nze kino kyenjagala omanyi tulina ekintu kye bayita presupposition ekintu ekyakutuula ku bwongo kiba kivaako okijjako nga gwoyagadde kiveeko naye oli ayinza ogamba nze ekyo kyenjagala era nja kusigala nga nsiiba kati ate ekyo kinkwatako nze bwamba simukakasiza aganyi nze sibikiriza kiki asigale n'ekintu kye naffe tusigale naffe kye twategeera naye amazima gali nti bayibuli eyogera bulungi olunyiriri okusiiba kwe nalonda kufaanana bwe kutyo olunaku lwe mulabi tuli mu Isaaya 5:8 tunyirira olw'omukaaga tugenda kusoma olw'omukaaga kuno si kwe kusiiba kwe nalonda okusomolula ebisibe by'ekyejo okufundukula emigwa egy'ekikoligo n'okuteera ddala abajoogebwa mumenye buli kikoligo olunyiriri olw'omusanvu lwe lulaga okusiiba lulo tusomereko olunyiriri olw'omusanvu Isaaya 5:8 olunyiriri olw'omusanvu baagera okusiiba kyeki lweruno lwero musanvu manyinyi oluzungu nenawe y'oluzungu nawano sikugabirira odiiso obadde sikugabirira bayala sikugabira bayala buli kikoligo nedda olw'omusanvu lwoba otandika sikugabira bayala emmereyo kibuuzo kalina tekaliwoka sikugabira bayala emmereyo kakati gwasomeyo oluzungu noleeta abavu gwasomeyo oluzungu katusomeyo oluzungu egamba bweti egamba olunyiriri tuli ku lwakumeka ku lwa 7 egamba kati kansomere ddala okuvira ddala waggulu wano ku lwokusatu olabe bayibuli egamba bweti we have fasted before you they say why aren't you impressed nti nga tetukomyeko nga tokyamuse nga tusiibye okitegeera agamba nti
Why don't you see our sacrifices? Why don't you hear our prayers? We have done much penance, and you don't even notice it. I will tell you why. Because you are living in evil pleasure while you are fasting, and you keep right on oppressing your workers. Ndi mwebuuza nti lwaki tusiiba n'okusiiba n'otatulaba kubanga mutulugunya abakozi bammwe mu biseera byammwe by'okusiiba. Kankubuulira omuntu nga yasiibye agamba n'emmere yange yongera gisiibulukukirako temugikwatako. Omusiibi aba mukambwe, aba n'obusungu kubanga enjala emukola ki emuluma. Aba mugambwe gwe bw'ogenda mu kkanisa ngenda kisiibulukukirako, genda nawe ofune ebibyo ebyokulya. Bw'olaba akaana keeyisaawo kusawa y'okusiibuluka nogayiwammwe wawunya ddayo ewammwe agakusiibulukuka kubanga ajjudde obukaawo. Njala yamulumye dda. Essaawa y'okusiibulukuka abaana baazanya busikiiti mu biseera by'ekisiibo nga bazanya essaawa y'okusiibulukuka nga yesinga okuba eyakayisanyo ng'oli amugamba erinnya ly'oggwani n'alyogera nawe gasibanyiikolayo. Jjajjawo yaani? Omusajja akuta olusaniya naye bamuganya okulya naye n'awulira obusungu kubanga eyo essaawa tesalika muki si yakusala tesalika musale. Olaba abo baba bizanya buzanye naye ng'ate balina ensonga lwaki gwe babijja. So wuliriza Bible egamba nti look what good is fasting when you keep fighting and quarreling. This kind of fasting will never get you anywhere with me. Kano nali mubagamba nti bino bye mulimu tebina gye bigenda bongera, tebina gye bitwatwala, tebiyina makulu. Ayongera twabadde tutuuse ku nnyirwa ffe olw'omusanvu. Agamba bw'ati, agamba olw'omusanvu luno, I want you to share your food with the hungry and bring right into your own homes those who are helpless, poor and destitute. Clothe those who are in cold and don't hide from your relatives who need your help. Nti okusiiba kwandibadde kola ki kuyamba batayina mmere. Osanze ali ku kkubo atalina waakusula n'omugamba naye manyi ninayo kasitowa kange wali akeerere jangu osulewo ennaku nga bwe weeyiya naye ogamba tosembeza wano mubbi osiiba endabirwa mujjamu ozambusa bwambusa. Kugambye okusiiba byandibadde ebyo ebikolwa singa omuntu abadde ayagala kutuukiriza kye bayita okusiiba so si kulumwa njala. Nakugamba ekigambo okusiiba bakiyita inanefesh mu lulimi Olugreek, ekitegeeza omuntu okuwaayo ekikye kiyamba omulala nga afflicting your soul, so si kusiiba njala. Kino ekyokusiiba enjala baakiteekawo nga olw'okuba kyakolebwangako mirembe giri. Ate omuntu bw'asiiba enjala ayina engeri yenna gyaggwawo byonna bonna nga tebategeerekeka ng'akala emiŋŋwano ly'okwolaba yenna ng'ali bulala ng'olaba nga omulaba yenna atambula fuleemu yokka yeetambula. Egamba if you do these things labayo egamba etawagambye omanyi bya luzungu olw'omunaana. If you do these things, God will shed his own glorious right upon you. Upon you. Ekitegeera te Katonda ajja bateekako ekitiibwa kye ekyaka ekiyitirivu nga kiri ku mmwe. He will heal you. Ajja kuwonya. Agambye nti he will do what? He will heal you. Okimanyi nti okuwa abantu ebintu kiwonya emmeeme yo ne bannayibba bannyini mubanga mukwatagana buli kintu kyonna bw'ofuna akawukulya bannange maama gundi fedda mu kyalo ewaffe twasalanga enkoko nga tugigabanya n'ogigabanya. Oba oli awo bannayibba bawali nga baleesa akafi n'abali nga batuwa kubanga balaba ng'ebintu tubigabana. Ate ekikulu ffe tetwabeeranga nti oba ekyalo twabanga olumu nga tekubaako olumu basiraamu bangi ku kyalo kabanga kabizi nga mwenna mukakola ki oba kabuzi ng'ekyalo kyonna kikola ki kiryako teyajja balingirwa. Your godliness will lead you forward and goodness will be a shield before you, and the glory of the Lord will protect you from
behind. Okitegeera olaba ebintu ebigenda okutaasa mubyonna okuyamba oyambeko abo abatayina okole ebintu ebirina okukolebwa ebyo mu butuukirivu nga naye ate enjala tekuluma tebagambye nti ebyo byongereze ku njala weerumye ebyo tebagambye nti byongereze ku njala keera bukezi oli emmere yokkute then ogende mu kkubo otuuke mu takisi osangewo bannange ninamu 7 kondakita ninda zimuwa okitegeera oyo muleke maama oviiramuwa zireke ngenda zisasula okwo oba osiibye n'okusinga amaze ennaku 3 nga talya kubanga okusinziira ku ndagaano enkadde era waliwo omusumba bamu abagamba nti banaye kusiiba kwamu abalokole tukutya mulina durayo omuntu n'osiiba ennaku 4 tolya kirola misana nabagamba dda nti okwo kwegeza mu kwetemula oba wegezaamu polisi n'okukukwata polisi ya wano naye bwetyo bwebirako polisi ya wano teri religious teri mu ddiini gavumenti ya Uganda teraba nnyo bintu bya ddiini kyobulaba temanya mu lokola ayogera kituufu natoyogera kituufu we are not a religious nation batuyita secular state mu Lungereza batuyita secular state ebeera nsi nga terina ddiini gyekkiririzaamu wabula nga buli ddiini egiwa ekitiibwa kati gye tulimu nga kiri kyebaali nti Uganda yali yateekebwa mu President Amin yali agifudde Islamic State singa twakisigalamu nga tuli Islamic State twandibadde Uganda amakanisa amalala tegasobola kukolebwa okujjako nga Isiramu kati eno gye tulimu kaakati terinaki singa Amin wali abadde akyalo kati singa sigidde ekuliwa nga nasigida naye nga ate si mukweyagalira si mukweyagalira kubanga nze omutima gwe guba gwagala kirala naye ng'ate teeka lyerikola ki lyeririwo kati Uganda si bwetyo bweri kati poliisi tesobola kukwata asiiba kuba temanyi byakola teyasoma ekyo naye bwogenda mawanga nga gali ag'Abawarabu agali Islamic States n'owa poliisi abamanyi kino kye kino era ne bosaawo ekkanisa akugamba gijjeewo obakusageyongaosaza ennyama eno balina ebyafo byabwe bagiyita Christian meat mu restaurant obw'enjawulo naye kabeerera kabaki kalinga akaboole keebolereze so kyenkugamba nti mu mbeera eyo bwetyo Uganda yo tesobola kola oti naye ffe nga ffe bannaffe ffe tuteekwa okwogerako ne bannaffe ne tubagamba nti abooluganda ekyo mukitutte tufa mukiyisizaawo nnyo ono Katonda ddadi mwagalwa waffe mukwano gwaffe talina nsonga lwaki okubaako nekyakuwa ateekwa kumala kunyiga nsingo ku ttaka nti bw'oba oyagala okubaako kyotuukako siiba ennaku 4 ekyewuunyisa ozisiiba n'otakituukako ebitundu nga 3 ku 100 by'oyinza okugamba nti nasiibira kino ne kino ne nkifuna ekitegeeza kye nasookeddeko ne kugamba okukkirizako kuli okukkiriza kw'olina nti Katonda yagenda okinkolera given the fact nti bw'obadde ogambye nti Katonda yalina solution yange ku nsonga eno gye nnina Katonda yalina solution yange kyewakoze wayongeddeko okusiba which was irrelevant kyabadde tekyetaagisa ne bwe kyandibadde tokitaddeeko kino kyewakoze okusooka n'ogamba Katonda yenna nnyini byonna Katonda gw'ogenda okunnyamba gw'ogenda okunsumulula gw'ogenda okunzigirawo byonna kyandikoze ng'ekisibo tokigasseeko naye olw'okuba wabadde gwe be bakusomesezza n'okigattako ate oli yakulembeza nti era bw'otaasiibe bw'onoosiibanga bita kakati gwoze n'okola naye nga noone eyandibadde tasiibye naye ng'akkiriza mu nzikiriza y'emu kyandibadde kikolebwa so awo weewali enjawulo kati gwe n'osigala ng'ogamba okusiiba kwe nasiibye kwe kwakoze eki naye ng'ate kukkiriza kwe wakkiriza kwe kuleese ky'ofunye so si kye wayongeddeko ekyokusiiba enkya kigezeeko okkirize mu nzikiriza y'emu nga totaddeeko kusiiba kijja kukola olyoka otegeere nti kwabadde kusiiba kwe kwakoze so kwabadde kukkiriza kwe kwakoze tekwabadde kusiiba ojja kitegeera nti
wamme ekintu kino okukkiriza kwe nabadde nako kwe kwankoledde so si kusiiba kwe nayongedde so okukkiriza kusinga buli kimu kusinga buli kimu eno gye twajja mu bulokozi mu ndagaano empya tuli mu kukkiriza si mu kukola sokiza nti mukama kino agenda kukinkolera kukkiriza si mu kubyekolera so si kugamba nti nja kukola ebisinga kubanga kankubuulire abantu bonna b'osinga waliwo b'osinga naye nga baakola okusinga nga obasinga naye nga omuntu asobola osiiba ennaku 4 naye nga kyasiibira gw'okirina ng'ate gwe tosiibanga kati kitegeeza gwe wasiiba ki Katonda okukikuwa ate ne wabaawo omulala naabanga n'obisiiba tabisiiba naye nga Katonda amukoledde okusinga gwe lwaki kubanga alina okukkiriza nze nakugamba ne gamba olaba essaala ey'okukkiriza yeekola nga bw'ogamba nti tugambe emmotoka etalantuka n'ogamba ai mukama ntaasa ekyo ky'okoze kyekisobola okukola ki okukutereeza ne kikukolera omusango so sigamba nti nno olw'okubanga twakoze bwe tuti twawaddeyo nnyo twasiibye nnyo Katonda kye yavudde yakoze nedda ewo bwe tulina okuva ebyo bye tulina okwesonyiwa ne tutegeera nti Katonda atukolera oba tusiibye oba tetusiibye netuteme okusimba ekisiibo lwe baabuuza Yesu mu by'okusiiba yabaddamu bulala bamubuuza nako bamulumba namugamba nti wayi abayigirizwa abo nga tebasiiba Yesu n'amugamba abayigirizwa bange tebayinza kusiiba kubanga omugole bali naye bwali bagirwako kale balisiiba naye olwaleero bayibuli egamba Yesu erinnya lye bamuyitaani Emmanuel ekimu kukitegeeza nti ye Katonda alinaki ali naffe kati yatuvaako tulyoke tusiibe okay musumba nga tuwumbawumba tugenda kuba tuwaamu enjawulo y'ebintu bino nga yemu ku program gye tujja okutandika nayo ndoza wiiki ejja tugenda kuba otuwaamu ku njawulo y'ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi n'ekyekirala awo biriba bisatu n'ensigo ebintu ebyo byonsatule byawukana ekiweebwayo ensigo n'ekimu eky'ekkumi byawukana ekimu eky'ekkumi eyo nayo tujja giwa topic namba tukirage gye kyava kubanga ekimu eky'ekkumi kyali specific kyalina abantu bekigenderedde okuweebwa waaliwo famire Katonda ze yalonda abaana ba Isirayiri baali 12 Katonda n'alondako omwana omu Levi n'amugamba gojja kubeera kati kaŋŋambe nti nno nga bw'ozaala abaana 12 mu famire yo kati omu n'abeera nga alinga ye pasita waabwe n'agamba nti kati gwe pasita waabwe ojja kusigalanga wano nga tokola abaana bo banno bano baganda 11 bagende bakole kati buli omu ky'anaakola anaakuleeterangako kamu gwe nga gw'omusabira okitegeera nga gw'omusabira eri Katonda nga buli omu aleetako kati kitegeeza ono omwana yabanga na bingi kubanga yabanga ali awo ono n'aleeta kino obanga ali awo ono n'aleeta ono n'aleeta bonna ne bakuŋŋaanya waali ne kiraga nti ye yafunanga ng'afuna na bingi n'okusinga banne naye ekyo kyatambula mu mirembe nga bwe tunaalaba mu Bayibuli okutuuka ku Yesu Kristo lwe yajja ekyenze ebisinga byonna byakoma ku Yesu kyekyaleeta Yesu okukyusa ebintu byonna ebyalinga eby'omubiri kubanga kaakati olwaleero ogenda ku mulimu ne pasita wo n'agenda ku mulimu nze nalina edduuka mwe nali nga nkolera naye nga mulimu n'owooluganda omulala gwe tusaba naye kakati ekibuuzo ffenna batugadde rent gwate ekifo ky'okunoonya ssente ezigenda okusumulula edduuka lyo gw'oleeta ekimu eky'ekkumi owenze nze edduuka eryange baliggule nze ndi pasitawo tolaba nga kiba unfair kati baabita eyo famire yatuulanga obutuuzi n'erindirira kati guno omulembe gwe tuliko gw'endagaano empya si ya famire kutuula n'erindirira kitegeeza omuntu bw'atuula n'alinda bulinzi gwe omuleetera ekimu eky'ekkumi aba akubba aba akuyiiya aba akuzannyira ku bwongo so ku mulembe guno gwe tulimu ogw'endagaano empya ekimu eky'ekkumi tekikyayimirira tekikyakola omuntu tasobola kiyimiriza kubanga ffenna kati Katonda yatuta ffenna tuli ku levo y'emu
tewali wasinga munne abakiwaayo baddembe okukiwaayo kuba bwe batyo babitegeera naye bw'omubuulira ekintu nga kino n'akitegeera ebyo byonna bye bakugamba mbu ekimu eky'ekkumi kyekiggulawo enzigi bagamba kiggulawo enzigi simanyi kiggulawo ebituli by'eggulu ekiggulawo ebituli by'eggulu ne mukama n'akuyira omukisa abooluganda ffe tetukyafuna mukisa kuva mu bituli yesu agamba ye gwe mulyango okitegeera tetukyafuna mukisa kuva mu bituli bya ggulu tufuna omukisa okuyita mu kristo eyafa n'azuukira so ebyo byonna waliwo simanyi ekya ibulayimu simanyi ebyakola ki tugenda kubikugamba so kati ate ensigo ate yo bufeero obw'ekika ekyawaggulu broad daylight fraud oli ogamba nti siga ensigo eyakino siga ensigo eyakiri ensigo eya byonna bweggwera mu ssente abantu basize ensigo zituse n'obbagwako naye osiga nsigo yaki bw'oba oyagala kusigira bufumbo bw'oba oyagala bufumbo osiga nsigo yaki ya ssente osiga ssente buli bamukuwaawo abeerawo ani amutunda osiga nsigo ya ssente ng'oyagala bufumbo bw'oba oyagala mulimu ensigo yaki ya ssente oyagala kugula poloti osiga ya ssente buli kintu kyonna ky'olowoozaako biggwera mu ssente obwo nabwo bufere obw'omulembe omupya era buli muntu yenna akutunuza mu nsigo ne bwe babanga tebamwogerangako omanyi abantu balina obuzibu bagamba gundi nabbi wa bulimba gundi mufere kubanga bamwogera ku leediyo ne bwe baba tebamwogerangako ku leediyo kasita abanga akola ebyo kebeere wammwe gy'osabira kasita bakuzza mu nsigo balina amabaasa ga bino balina amabaasa ga biri ebyo byonna ekintu ekyolina okuwa mu kanisa ffe tukola n'abantu nagamba nti mwe munyindeko ensigo yange nasiza ensigo mujja kulaba ensimbi zenjuba nazo ne wayitawo emyaka emeka ng'afaanana kati yabakozesa kati oyo ensigo ebeera ne piriyodi bw'eba ya bijanjaalo bamanya ya myezi ebiri bw'eba ya kitooke omanya omwaka ogujja nja kujjako ettooke ezaabwe ziba za myaka emeka omuntu yenna bw'akuwa ekintu nga tekiriko specific time nga just kiri bubeezi mu bbanga waliwo era enjogera nti ebyamukama tebyanguwa olina okugumamu biki ebitayanguwa wali olemeddwako okukula ebyamukama tebyanguwa wali ozadde ku mwana n'atuuka mu myaka emeka mbadde mmanyi ebyamukama bikolera ku biseera byabyo ne bw'oba tobina ky'obyongeddemu okeera bukeezi ogenda okulaba omwana omuwala ameze amabeere nga talina we yakoze application nukageba muzadde mulaba okitegeera nga talina we yakoze application ogenda okulaba ameze amabeere ogenda okulaba ono ameze ekirevu omuyitako obuyisi n'omugamba gundi wafuuka dda musajja mukulu kubanga ebyamukama bigenda mu sitepu yabyo era omanya bumanya nti omwana bw'anaatuuka mu myaka 14 ajja kuba ku kino bw'anaatuuka 12 ajja kuba ku kino ku byensigo waliwo specific time eyo fraudi bufere obwa modern day nti oba tolina bw'okidduka so ekirala ekintu ky'olina okukola mu kanisa ekintu kyokka ekiri mu kanisa bakiyita free will giving okuwaayo ekiweebwayo ekyakyeyagalire free will giving ekintu ekizze ku mutima gwo twetagayo amasannyalaze n'ogamba naye kakati wano ddala mbuluku nga waddugadde ono basimuusawo swamini w'amazzi akadomola kammeka ka 15 n'ogamba saavisi we beegenda amazzi n'ogamba nti omutwalo bajja gulako akadomola k'amazzi akakola ki akasiimuula wano oba musumba wange saati yabidde ebya free will ky'olina mu mutima gwo nga teri n'omu akikulagidde era bw'oba ojja mu kanisa gw'otuula wennyini ne weekolera pulaani yo purogulaamu yo n'otuula ku ssente z'olina n'ogandiramu $2,000,000 balinamu $2,000,000 ku kanisa ewange bwe ntwalayo emitwalo 5 bambayiseeko nnyo ziba tezikola kya yongerako leeta 7 oba ozijjayo bwoti ne bakubira essimu baba wamuko waoluso nomanya nti banevaayo ebyakugana ekyo kyewavuddeyo nakyo
ne bwoba oyingira mu kanisa n'ofuna ekintu ekikutuukako ne weekyusa n'ogamba sigenda ziwaayo oli wa ssente zo wazikoze teryakuyambyeko therefore teriyiwaakuyambako kuzikuliira olw'omusumba nga ogenda mulaba wano omusajjakuwaayo naye sobasoka nakikebera oyinza oteekamu Nigoloza ine kitenda. Oliyangamba oyingira mu kasenga olenga musumba alina ebigambo byakira mugamba nini. Nze nina nange gwe nagendako era nenga naye ogenda oyita oli nankwaza ne weeyongerayo no kande yakaonaga ng'ataddewo embeera eyo ey'okutiisatiisa ebyo bye nabagamba ebyo byebimu byonna byakukugira ku mwongo omuntu waddemba okujja nagamba munange nina ekintu ekintawaanya njagala kumpa ku magezi musumba bati njagala tuteese munange bwe nakola bwenti nenkola kiri kitakale katusabe katonda akole bulungi n'otambula n'ogenda nga tolina wadde 10 kyotaddewo naye abo abasajja balemera mu ndagaano enkadde kuba endagaano enkadde yali ekola bwetyo ngaera bagamba tukuŋŋaanye ezigenda ew'omulabi kubanga oli yabeeranga awo ng'ogwe mulimu gwe omulabi ng'omulaguzi byabeeranga bwe bityo ng'obeerewo no bamuyita mulabi nga bamuyita siiya mu ndagaano enkadde ne kati mbalabanga ku tv nga ataddeko nti siiya omulabi naye ng'olowooza siiya akyakola ku mulembe guno kristo okuva we yafa n'azuukira ebintu byakyuka yesu yaddamu gwe personalize katonda ali munze yali mugwe yali munze kyova olaba agamba nti babiri oba basatu we banaabeera nja kubeera mu maseekatiga kristo yono tukwatako notusabirako bw'oba oyagala tusabe ffenna tugatta mikono kubanga olina yesu muggwe oyinza okusidamu emizimu bw'oba tonnalokoka obaamu emizimu naye bw'oba wakkiriza yesu ate tobaamu mizimu obaamu butamanya oba wetaaga kunyonyola bunyonyezi n'ofuna okumanya tubeebaza mwenna abatambule naffe olunaku lwaleero musumba twaga obasiibule ate tubuulire tusooka nakiku ebyo bisatu kuba otulaze nti programu ejja kuba mpangu tusooke mukama yebazibwe mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutugoberera tugenda kusooka ndooza nakimu kya 10 kubanga bwe tumala okusiba tugenda kwogera ku nsonga y'ekimu ekye10 tumala ensonga y'ekimu ekye10 twogere ku nsonga y'ensigo twogere n'ekiweebwayo naye mu bufunze omuntu kati aba afunye ekifaananyi nti ebintu bino byonsatule ekintu ekisigala kiyimiridde ate nno n'ekigambo ofalingi nakyo kyennyini nti ofalingi nakyo kiyina ekirala kyekitegeeza era nakyo kituzaayo mu ndagaano eri enkadde ekintu ekituufu kyandibadde givingi kubanga bw'ogivinga tobaayo kirala kyokola ki kyosuubirayo omuntu waga nti kankuwe aba tagambye nti kankuguze aba tagambye nti kankuwole wabula akuwa buwi mu ndagaano eno empya tuli ku givingi kwata mu nsawo yo era kibi nnyo okujja n'ogamba nti nafunye omusaala gwange n'ogulya gwonna n'ogumalawo kubanga ekyo ojja kwetaaga okujja eno okuanza ate nga nabo bali mu bizibu babagobawo bwe baali barentinga amasanyaze baaga basalako kwegamba naawe bw'okodowala osukka nakitegeera so ekkanisa eyimirirawo ku gwe abwako kyowaddeyo bw'okodowala ennyo obeera muntu muzibu naye oteekeddwa okuba nga olina kyokoovaako at least naye nga si kakukukaka bayibuli egamba wali mu bakolinso gyokubiri nti omuntu aweeyo nga takakiddwa nga si kusindiikirizibwa z'owulira z'oyagala z'owa oli waddemba okujja ne miliyoni yo n'ofuluma nayo nga togiwaddeeyo kubanga olina emitawaana bw'osanga omuntu ng'alina akakadde n'omugamba mpaayo omutwalo n'agamba sirina omukolera ki ayinza okuba alina akakadde ako naye ng'alina amubanja poloti ambanja 2.5 yakafunawo kamu anoonya wajja akalala naye gw'olwokuba olabye azibala
nogamba n'aba ne miliyoni n'atampaako omusajja anoonya amwongerako emu kitundu ataase kiri kyokka gw'okabira gw'olwokuba takuwadde ozirabye kakati ebyo byebintu byolina okutegeera nti si buli buntu nti buli lwojja mu kanisa sente nedda naye ate kyamagezi okuba nga owaayo. tweyanze ge mwenna abatugoberedde olunaku lwaleero tubadde ne Ambrose Semuyaba Christ Love TV Lubaluseba TV mutugobereko tusobole okuba ati nga tubawiriza mu mpeereza ennungi. Olunaku olwaleero baproducer tubadde na babiri tulina Mutima ate tubadde ne Katabira Muhammadi wali eri wonna tusobola okuba nga tutambuza ensonga ajesa bunge gange tetujja kusuka wano pasanoza twesala tusimbule. Katonda kitaffe twagala okwebaza olunaku lwaleero weebale olw'abantu abategedde amazima. Wagamba nti bwe tulimanya amazima galitufuula ab'eddembe. Naffe katutegedde leero amazima katufuuka ab'eddembe ate tutambule nga tuli banjulugufu. Nkwebaza Katonda wange kuba yeeyo mission gye watuleetera okutegeeza abantu amazima bafuuka ab'eddembe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Bye bye. Lubalusewa TV mazima ku mazima.